Abana balifa kuchara office ya nu. Office ya nu. Abana balifa kuchara office ya nu. Office ya nu. Zezine ensobi zetukola nga tukula ne zitukosa obulamu bwaffe bwonna naddala mu byenfuna. Kati mulaba oyo Don Chris ebyeddala zitasobola kukola bizinensi nga real estate. Ezo bizinensi ng'oggyeko okutunda akapolotika akamu oba obubiri, ngamba a mega business, a mega real estate business that needs trust from its clients. Tasobola kugibeezaawo. Ate tasobola dde okwegeziwaza mbukale akikolere mu linnya ly'omuntu mulala, kuba n'omuntu oyo tajja sobola mwesiga. Mumanyi lwaki? Oyo omusajja yasoose n'alaga abantu nti ye tayina gw'atya, naddala poliisi oba magi, buli muntu asobola okumuvuma, asobola okumuwemula. Gwomanyi kyekitegeeza munnayuganda okutegeera nti gwe toyina gw'otya? Wakiri abantu b'okolagana nabo mu bulamu balekerewo ebbeetu nti kale bw'oba omusobeza asobola okutwala ku poliisi. But you show people that level of impunity. Nti gwe togambako tokwatibwako, ani agenda okudiringa naawe? Buli muntu agenda kuba akutya, naye nga bw'obadde olowooza okikozesa malala, olaga authority. Kumbe weesimira kinnya. Bino bye mutambula nga abasecurity babali ku bbalibbali, abeesefusa abaaki. Abo bonna babagobako bantu and possible business partners. Kati business ziri mu service delivery. Ngeye ya tours and travel. Business engages cleaning companies. All those businesses are built on trust. They are built on competence and credibility. Ezo business zona zono bato kyasobola zikola. Social capital. Nga mukola buno bonna obuvuyo, lowoozaako ku face value, social capital. Abantu ki abagenda okukolagana naawe? Tolaba nti bano abavubuka babadde basobola okujja naye kubisa naawe ekifaananyi, kaddamu omusabe ekifaananyi. Kati gwe nga Chris, genda ew'omuntu n'obuvunaanyizibwa omusabe ekifaananyi, yadde ekifaananyi tebakyagala kwesembereza. Endorsement deals. How many people are going to endorse you if you are to do business, if you are to take loans? Or how many companies are going to endorse you to advertise, to make advertisements? Omanya okubeera mu nsi yo nga tebasobola dde okukozesa ng'omujulizi. Nga you are a face of crime. Don Chris is not even a mafia. Kuba teriyo mafia mujega ayinza kuteekayo face ye ng'akola ebikolobero. Ba mafia babeera mabega abantu abalala ne bakola ebikolobero. Gwe musajja wattu gwe face yo gye baakozesezza. There is a mafia behind you, Don Chris. Naye gwe olw'okuba oli musajja mwavu n'osalawo bakozese
somebody ruins your future on the expense of their selfish ambitions. Obwavu chibi. You can easily be manipulated into doing anything. Kati oyo Don Chris asolokera ku macha n'agamba abantu nti naguddewo bondi ntunda mmotoka. Gwe ng'okera ku macha ng'ogamba bannange nageze mu bondi ya Don Chris nanguze mmotoka nga nfu. And who is going to feel sorry for you for crying out loud? Omuntu asolokera ku macha n'alimba amannya ge aferedde mu capital chicken, aferedde mu tours and travel. Nobody will ever feel sorry for you for dealing with a person like Chris. Niwe mbanga mukola bino byonna ebintu obeeranga mu nemizi nti banno bo abali mu business eyo bo balese otya. Mulimu abantu abali mu business eyo nga bali kwalaali oboononedde amannya bonna obavumiza olw'okuba gwe you are looking for cheap popularity and cheap handouts from mafias. Bannange tulwanyire tuleme kubeera nga bano bakulisi. Uganda afunda naye etumala. Naye ensobi ez'emyezi 2 mwaka gumu zisobola okutta kaliya yo n'ebyenfuna byo ebbanga lyonna. Embeera egenda maaso mwenna mugiraba. Doni kulisi kino ogenda bweru ogenda kukolayo ki n'ebisigadde. Doni kulisi nkakasa embeera gye yakoleddemu live yabadde talyoke. Ayinza okuba yabadde atamiddemu oba nga anyweddemu kuba musajja wange mumanyi naye ebiseera ebisinga buli olaba abantu abangi nga balina omuntu balwanise nga bavudde obuvi mulundi gumu we bati babeerawo ekitali kituufu. Ze ebbanga lyonna lindabidde Skyping ne Doni Chris okuva eri kampuni gye yasookera paka eno lwaki abantu bavuddeyo nnyo ssaawa zino kozi twogera ku bantu 7 mwena lwaki mukompleninga mu kaseera kikamu. So nze nga nze ttimu omugezigezi nkimanyi waliwo abali mu kulwana Doni Chris ge mazima. Zisifuddeyo omuntu asooka ndowooza kyayogera naye nanoonyeza ku Doni Chris kuseera dde ne mukubira essimu nga vidiyo ezo zitandise okufuluma nemugamba Doni vidiyo zino oziraba baavaayo obeeko kyoyogera lwakuba mugaggange ng'ekyayogeddemu teyabadde nnungi naye Doni Chris bino yeyabiŋŋambye Doni essimu yange erikoodinga ekyo bannaye saagala kuddamu kubajjukiza bw'onkubira essimu manya nkulikoodinga nze nina otereka obujuzi essimu yange nagiseetinga w'onkubira essimu buli kyoyogerako nkisigaza. Bino bye twayogedde ne Doni Chris njagala muwulirize sayidi ye nja munoonyaako nedda amaze ogenda kolayo. Halo muganda wange ogenda okudda ennyumba eyidde nasuze enkola eyo anti nina disco sound kati nagitutte mu nsozi eyo yabadde ekola nkomyewo ku makya. Abantu abo bali abantu 7 in fact basooka kuba 48 ne batuukirira omukulu Balamu. Batuukirira Balamu ne tutwala obuvunaanyizibwa ne tuyanjulibwa Balamu. Era ne tumusaba mediation nti abantu bano katubasasule bwe banga nsonga yakukola ki. Kakati abantu abalina omuntu ono abali emabegalo kampani eyitibwa ya Trim bagiyitira ki eyo bagiyita ya Trim kampani bagiyita ya Trim Tours and Travel. Endala erinnya linvudde mu mutwe endala erizana. Kakati kampani zino ebbiri zenjogeddeko ya Trim yali manager wange wa kampani nene endala eyadde entinda wennyini we twava era naye yali manager wa kampani nga ne beegatta bamanager babiri kuba tebalina bwe balanga kati nga kyebaagala kyekiriwa nga baagala kukozesa abantu bano bagyeyo akasente bakaleeta ewaabwe bo babakolere. Ebyo bwe tubimanya ne tubyanguyira kubuzi twalina n'omusango eyo ekira kuba abakyanti abadde banoonyezebwako bamanager nga batuba sente nnyingi n'omu ne tumusibamu ne bamusibayo omwezi ne bamuta. So omwezi gwayo bamusiba wiiki ne bamuta ninga waaye bamuwabbaka bibyo consulting bakira nti bangi satu bano kati basasula CID KMP awo CPS n'amusaba ndolinga ensooka mukazi ne tugendayo ompuliza bulungi
nalemedde okusimya netugendayo ku CPSC netukola mediation kane tugeza abantu bantu ku Lwokutaano lwe luliwa luno oluweddeko tugenda kuleeta $5,000,000 tubasasuleko tukole payment plan oba buli omu mpola kati ne bazzaayo obubaka ole yabatuma ali mu kifaananyi kyakubayamba wabula ye si kyayagala kubayamba ye ayagala kuba stipend zeeveewo tebereza mugenda kukola mediation ku Friday ku Monday ne mugenda ku NTV mukola amawulire nfuna bulungi Mukama mulungi ti mu media mwendi ne bankubira amasimu ne basindikira ipapula ngera bwe ngendo bikusindikira ne bagamba abantu abo tuli mu mediation imbamanyi lawyer wange n'agendayo olwokubiri ku police n'agamba omusirikale bannaye bwe tubanga tuli mu mediation ate bino biki bigenda mawulire ayo n'akubira omu ku ba admin ba group n'amutegeeza bwe mugenda mawulire temugenda funa buyambi wano tuliwo muyambagane mediation za ku Friday ne Friday tenatuuka mupapala olwokubiri ne bagenda ku UBC ne Bukedde bino mbigamba era ne bankubira kati media zino bwe zeegatta essatu ne zimpita $10,000,000 obutazannya ki obutambi obwo ne mbategeeza nedda $10,000,000 azensasulamu abantu okusinga ozibwa wabula mwenga ate abange sobba waayo $1,000,000 za Uganda 2 ne banga Doni gwe waffe ebya business tubimanyi bakulwana ffe ekitufu tukimanyi katukireke olwokusatu ne bagenda ku NBS nkubuulira kiriwo ani abavugira ani abawa ati oyo bali abasajja abalwana yono gwe gambye wa kampani eyitibwa ya Trim ontegeera bulungi ya Trim esangibwawa naddayo ku poliisi ku Lwokuna n'obukakafu obulaga nti sente tulina $5,000,000 naye ebintu bye bigenda mu mawulire tugenda lirizinga yadde 10 kuba abantu batulemye okuorganizinga kansu nadamu n'amubuuza kati ye kati baliwo bameka n'amugamba kati beeyongeddeko kati bali 7 n'amugamba okay mpe namba zaabo abeeyongeddeko tukebere mu sisima tubatege payment plan ku Friday wano tuli mu Lwakuna twetwogererako video nezifuluma Olwokuna ontegedde bulungi nkutegeera nezitandika ofuluma Olwokuna nga n'oyo omukazi yafukamidde ngenda kuweereza amaloboozi yaleekaana ennyumba namutunaye omukazi oyo si client bantegeezezza ayitibwa Nakato ali mu kuzannya buzanyi kakugeza nga gwe bonobeerawo timo ng'olinayo muganda we nenga ne muganda we alinayo muganda we kati oli muganda we ne bamukuleetera nti timo omutono muyigiriza ekyayi kati nze taata omuto nenvaayo nwanira mwana wange naye nga ate sinze nakola ki sigwe asasula nkufuna bulungi ttaano nkufuna ontegedde era mbadde njagala kubuuza mbadde n'ebibuuzo bibiri abantu abakola bu vidiyo bo bamanyi because waliyo abantu amu be bastaginga bajje bakole ejjanjaali naye era nze kasana laba vidiyo esooka ey'okubiri inbox yange ng'ejjudde skypin namanya wano waliwo ekitali kituufu abantu tebasobola kwegogomba mulundi lwaki sakukubira kugamba kukola PR nga njagala kulaba tukola mediation ku Friday oba nedda kati omudumu tulina gutunuza naffe wooli alwana oli alwana yes ngera bino byonna bigattira wamu ngenda kukoza ne video nsasula refund mukola buli kimu nkikola naye bwe osuubidde lwaki asooka bakuŋŋaanya lumu ani abategeerera nti tugende wano yoyo omukyala ayitibwa Nakata tali client gwe tukubiddeko olwaleero nga tumugamba maama oba oli client tusinkane tukusasule nga ddamu bya kisiru byereeri amaloboozi go galina nkutidde ngalina weebale nnyo ontegedde kati linako nkyakugamba Friday genda otuuka nga video zisatulatinze social media lawyer wange nagenda kuki ku poliisi namugamba afandi kati mazima kati wano tuba tusasula ki era omusirikale namuddamu ekigambo omusirikale ono mukulu CIDK mupya bamukulu namugamba ekituufu kati oba tolina kusasula kyolina okukola
muje mukole statement file zigende mu kooti bafiirwe kuba ffe tukwatidde wano ku poliisi basasulwe katolede damage bagikoze already damage baba bamaze ogikola ate kati baba basasulwa already damage baba bagiko yes era afande gema kitogezi galinga gya tuwadde tya ati ensonga katuzongere uongeze mu kooti munange media basasule otegedde nengezaako okwagala okwata omukyalo yayitibwa Nakatomo naye polisi netegeeza neŋŋamba togenda sobola mukwata nsonga tumanyi baani bamulima abega lwaki erinnya lya Balamu lijja mu nsonga zino anti munnaawo simanyi badduka mangu wa Balamu nga balinga abagamba nti Doni aganye okusasula ovuiki ne tukkiriza ne tugende wa Balamu singa twali bali twandigenze wa Balamu ne tumusaba mediation mu ngeri y'okuteesa Balamu teyakkiriza n'atuwa n'obudde ffe twerondereko obudde ffe tunaaba tusobodde okukoleramu mediation ne tumuwa Friday eno eweddeeko kati Doni nze nina ekibuuzo kimu kisinga bano abantu bonna ana mu abasooka aba bali ana mu bana bongambye bajja batya okubanga visa zaabwe zifeerinze at once what happened tezaali at once era bonna mulimu kati mulimu bwe baali batanaaplayingirako mulimu baali baapulayingira ngoledi bali biometrics balinga reply mulimu eramma mulimu abatakolerwangako ddala mulimu n'abaali baakasasula kati enduulu bwe yatandise buli omu n'agamba zange muzimpe basooka oli yakola kuba yatunyonyola bwati omwana ayitibwa Oscar yatunyonyola nti baateesa n'oli wire trim nga balina okufuna ennamba ewera akole noise mbwera yajjanga ku office nga oli client teeka ku nnamba yo n'oba nga obadde wakasasula oli client mpa ku nnamba yo mbwera ekyo baakikolera ddala okumala emyezi 2 ate nga visa process yeetaaga bugumiikiriza mbwekyo baakikola okumala emyezi 2 nga bakuŋŋaanya ennamba ziwere mu bo ne basangamu kati mulimu oyo Kevin ye mumanyi muganda wa Seguya bamuma visa lwa nsonga ya bank statement ye kakati mulimu babamma mulimu batanabako mulimu abali ku pending mulimu n'abatanakolwako mulimu n'abali baakasasulwa abali baakasasula kati ate ngenda bikuweereza wano mu abo bennyini mulimu n'ababadde bali ku payment plan nga bali mu kusasulwa already nga bali ku refund nga n'abamu baafunako ne ku ssente babalayo 7,600 ngenda bikuweereza otegedde ne beegattira wamu nkufuna ne bagende bwa Balamu nkufuna okiloya wange n'agenda nakuŋŋaanya eyo lisite ntujja mu system okutebera nga mulimu n'abadde babulayo kakadde baggweyo babulayo 5,000 baggweyo babulayo 2 baggweyo nga bali mu gurupu emu nkufuna nakye tugenda okukola nkufuna bulungi nze nakutegeredde nze nagambye waliwo kati ali emabega yagala olwana bali 3 kati bali 3 leero nyinza obutasobola koza leero Sunday nina amabaala enkya njagala nkole live naye njagala nkole live eyo nze nsooka enjivuge mu ngeri yange kati then nkuleeta oluvannyuma oyongere okuttaanya ensonga because wootaaveeyo kwerwanako abantu bajja kukunyiganyiga ebyekisirusiru ate nze bino kambikuteereko n'amaloboozi binteereko kubeera tuli mugattiramu tulabe ne videos binteereko byonna kana biterako binteereko Nina public apology to Ugandans today. Sharing a live. Nina public apology for Ugandans today. Ngoze nzikiriza. Na public apology ojja kuba ogisangayo ku page yange bwemvira ku live eno ejja kuba esuzeeyo. That is my public apology olunaku olwaleero. But guys, nina ekivulu naku z'omwezi nga 3 omwezi guno. Ekivulu kiri Lugogo, the best of professor
oyingira mutwalo gumu okufuluma kyebiri. Biwagiddwa Skypines Tours and Travel. Tewali kampuni ndala. Era saagalako basapooza. Ekivulu kiri Lugogo. Amata ne stage byavudde Bulaaya. Okay? So tugenda kuyiga ebintu bingi ku tugenda yiga ebintu bingi nnyo ku olwo. Tugenda kubirayo Lugogo nga tukirinze ebyokunywa n'ebyokulya gyebiri abakyala gye bali. Tekuli booking to bookinga kuba ticket ogigulira ku mulyango. Okuyingira waya okufuluma kyeji kitegeeza ojja kuba bakuwa ticket ekuyingiza bakone ticket ekufuluma watu ina ticket ojja fuluma kati ng'ofuluma olagawa nga tusasudde sente z'abasajja. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.